olaba omuntu omukulu ng'oli wakaawo obyo weekwatiramu ekituufu waliwo tunyanoga kiringa nga bw'obanga ofumbiddwa Doreen twakubadde muyina maid ba olwasiibyewo lwa mukaaga Sande gendako mu kiyungu goba omufumbire emmere ali ku mmere yo neera nakyo n'okirekera omukozi mbu gy'aba akibukolerawo omusajjawo nga tolina na budde busobola gamba nti leero kubanga mwembi temubaawo Monday to Friday Saturday ne Sunday ekigaana okufumbira bbaawo ki kikyuba weesige kwegamba omusajja atandike kulaba mukozi oli nti ye mukazi mu byonna tamanyi na mukazi oba amanyi n'okufumba oba tamanyi bali manyi bwonkwana nenkugambirawo from the word God by the way haja onkwana naye nze kino nekino sikikola nosalawo ntwala bali manyi mba nkusikiriza kujja wange naye babigenda kukyuka ani abakkiriza ebyo waliwo ebintu wano mu mukwano nga mwekwana byokkiriza kibenga bwakyogedde naye ng'okimanyi tekigenda kukola nga muli mutima gamba kyekyalina kikyusa kubanga ebigambo by'okukwana yanjawulo ku bigambo by'omuntu gw'obeera naye bwe mumala okuba mwenna olina okukyusa olina okukyusa semujja soba okkiriza bukkiriza okkiriza naye ng'okimanyi tekigenda kukola kitegedde bulungi asajja bakulira bujja mukyala takubidde kati omukyala we wabaye mukazi we awulira ate tofunye abaama bina ffe tukyali bantu n'omusajja n'abuuza oli abadde atudde ngalabye ntya banaffe abagoberera Biva Organic and Naturals Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusingaanibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamukasa Road gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko ffe tukola amajaani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene bantu bangi balina bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jangu ku Biva Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajaani agayitibwa acacia ne okula tea obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina tulina akadagala kaffe akayitibwa Cough Doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa Cough Doctor nze Dr. Senjobe Kale, welcome to Love Life on my YouTube channel, Doreen Asasira Eranga. Thank you for subscribing, liking and sharing. Nkomezao Haji kaziweka poba kwagala nnyo. Oba Haji wayambaka wanabaka yayana. Nange mbagala. Oba wanabaka lwaki bakwagala nnyo. Wanabaka yayana ati sibimanyi bagamba boba yagala kufuna emikisa. Boba yagala bintu kutambira bulungi oluso olina okunaaba ku bintu ebyo sibimanya nti simanya kayayana busimanya kati mbanja gala kugula Haji ngoya naaba kanache naaba kati bontunulako boti ngompa sente zokujja ombobonda banga amatando jayo noga kwata sente ati zo abale bawa sente waluye bakola byebana ebaneeyisa ya muntu asooka okujjako sente z'olwenneeyisa kati abasinga bo bamanyi obulungi bwokka bumala kumbe tebikula balungi bangi kati ffe baba baagala olumu ebintu byaffe beebala okubyagala ne intaneti eno ebiseera ebisinga ejjuddeko lwali kituufu ejjuddeko kuwemula weyambula byebiri kuvumaŋŋana gundi avuma gundi bwe bityo okuwaayiriza kati bw'ovaayo ng'ebyo byanjawulo nti ffe bye twogera tetuli mu ebyo ababyagala gye bali nga bangi nga babimiisinga nosanga nga naye nga ye buli wabikkula kuwemula kuvuma kukola ki kweyambula kati bantu babikoowa
Kataje basajja magala nnyo nacho katika nakabiri kanacho kanyumye ate kusikiriza abasiraamu tumanyi nti katika kebakiriza kayitamu amazzi mu kufuna wuzu. Tumanyi nti omukazi bw'ava mu kikolwa ne bbaawe alina okuna si mukazi omuntu yenna weeyira amazzi wenna buli mubiri gwo gwonna. Nze badde sikimanyi. Kati omuntu yenna waba asiba enviiri ezirina mu mazzi kireza tasaala. Ekyo kyo kabonero akalaga nti tokola ki? Gwe kasanga ng'asibye enviiri ezirina mu mazzi ate nga mufumbo kitegeeza tasaala. Ekyo takulimbanga omugamba bugambi onimbye tosaala. Then ekyekeza bwe mmala making a love ne bba wange nina okunaaba. Wenna. Simanyi nti nina okunaaba nze. Wenna buli mubiri gwo gwonna gulina okutoba. Buli ewali akatuli k'omubiri gwo walina okugendawo amazzi. Kakati olina bw'osobola kikola ng'ate enviiri zolina tezigenda mu mazzi. Kati zino enviiri z'otadde ku mutwe zino za busiraamu zennyini. Lwakuba ekinnuma nti ate nnyinza okusikiriza bino bihajihaji bino eby'embuto kyekinyiiza kyokka. Koze embuto tozaagalira. Nebiyina ettooke. Bangamba bayina. Ebiyina ettooke. Banga naye bannange. Kati oyagala bupote bwo naye kati kalina dde 10 kanalyanga kuzizo. Ate akusaagala. Kati ogenda. Olaba kati ng'eyo sayizi lwaka haja akabuto tokazaayo munda akabuto kagala kuvaavaayo. Ngenda kulwana nako. Lwana. Ngenda kulwana nako. Tugenda kumeggana. Onyanga nga mutyaba. Nga mutyaba bw'ali. Awo. Kati otomanya Haji. Asinze azintomanya. Oyogedde nerwane ku. Haji. Mbale manyi. Werwane ku. Nabeeka bakitegeere nti ndeeta haki endala. Ne wangamba tosoba musajja alina mukazi. Nange sibisobola. Era nze Haji nkubulira ate nange byobo ngamba wano nze nembirowooza nako nembiraba nako. Nengamba no Haji mutuufu. Sinza kusiibula nigamba nti owayi muggaleewo ngenze kusula eno. Tekisoboka. Haji tekisoboka. Mpozo nimba. Otulo tetujja. Tetujja mpozo nimba ntogeza mu trip ng'onimba bulimbi. Naye nongamba. N'okimanya bulungi nti abeeri. Oyo n'okunenyinyalo neeyinyala. Kati kyekyo. Kyekyo. Oba nabaakera nze Haji nkubulire. Ndabira ddala nga by'oŋŋamba bituufu naye simanyi bwegenda. Njagala kukyusa obwongo naye bukyagaanye. Kubanga ne mami yaŋŋamba naye mwana wange. Kubanga kati ekisigadde osigadde kufumbirwa mwavu. Ate nabo tobaagala. Ate kati oyenda kukola otya? Kati waliyo omusajja yeesobola ayenda okuwaza atalina mukazi. Ate wakiŋŋambako. Ate munange nkyakirowooza. Totya competition genda ovuganye. Osobola. Competition. Genda olwana olutalo. Tumanyi badibya mukazi. Tumanyi badibya mukazi. Tumanyi badibya mukazi nga tebagenzeeko mu ssabo. Tebayombye na mukazi. Tebafoosinze musajja. Mirembe gy'omukanyizo emirembe nga gyayineewo. Bwe n'omuleka ne waba maze. Ng'otandise namujjukizaako bujjukiza nti wayi wiiki nnamba ngeri togendayokko. Nga gwe bakwatibwa ekisa. Awo omuwembe. Ogenda olaba ku baana bo. Nagamba nakubyeyo essimu. Bali bulungi. Kwakana mwezi. Kumbe omuwa mirembe. Mirembe. Abasajja banoonya mirembe. Kutegedde. Kati Haji, buli omu ayogera ku ky'emyaka kyo bali kyogerako mpaka. Kakati katugambe ndi mu myaka kati nga 4 eyo n'okwambuka. Ne nfuna omuvubuka ng'alinga mu early 20s, late 20s oba early 30s. 20 oba ofunye mwanawo. Mbafunye mwana. Kali late 20s oba early 30s. Kati omukunamira okwenza n'omubuza emikisa. Nawe nedde bwe tuba mu laavu tekisoboka. Obeera omukunamidde mu butuufu. Omwana omuto. Abiri tabeera muto Haji. Abantu abo batandika okulya ebintu. Before 18 okimanyi. Naye omanyi omukazi waana n'omusobyo. Nga kuno kunaku lubuto afunye hampusi. Ate afuna zino ennene ezikwata bbaasi. Bino ebinene obimanya ebigulu. Bwera ezikwata bbaasi. Musajja ng'omunyumidde. Musajja nange gy'okugamba zino enviiri naye omukadde. Nze yabye nkugamba oyo mukadde Haji. Kati omusajja alina ettooke nga muto ogenda mujja gwe abavubuka bava ku ssomero olaba banesenga. Sinoolaba ku ssomero nedda Haji nga. Funa omusajja nga. Ate omuvubuka tojja mmufuga. Kati nina katugambe mufunye ne tugenda mu bufumbo. Kyokka tebusobola kukola.
ng'omuvubuka muto oli mukulu. Yes. Ogenda kuba mu budde ogenda kubeera mu budde bw'okwegula emyaka gyonna. Omanyi okutambula ne mukazi we ne bagamba otambudde ne ssengaawo. Maama. Ndowooza ssenga oba maama we. Mutunga alabye. Ayika maama we. Naye ffe we tuwasaayo akakazi nga kato ku musajja ga. Andi yasobola yafuniyeyo kaajati akato. Nemmwe abakazi tebabasuubirayo kufuna bufumbo nga muli bakadde. Era buli kaseera bagamba. Kyebaba tuwogerako ennyo. Ndowooza mwana we. Yazaala mangu. Naye kyokka kankwete kinyuma musajja kusinga myaka. Wano mu Afirika. Abazungu mbalawa kuno nga babikola. Babikola nnyo. Naye wano Abafirika tekinyuma musajja wo nga ye muto ku ggwe. Munne ogenda kwegula okoowe, ogenda kweguyiriza, ogenda kukola bingi nnyo. Buli kaseera agenda okutunula wati ng'emyaka gikuyiseemu. Buli wakutunula emyaka gikuyiseemu. Naye kirungi nnyo. Nakugamba teriyo kinyuma nga kubeera na musajja buli kaseera yabagga oli muto. Oli muto kituufu. Kati anaakusaasa kiteeza kati gwe ne mba muyomba gwe omugamba ekikulu John oli muto. Obuto bukyakutawaanya kati ng'akyogera ye mukazi ffe abasajja ffe ogamba. Ekibi oli muto. Oli muto. Dolini oli muto. Bono oba lwaki emyaka gikutawaanya olwo bba waakusinga obukulu. Naye kati gwe omukazi osobola kigamba omulenzi wo nti ekizibu buto. Oyisa bw'otyo okyali. Buli okijjukiza omusajja nti oli muto ng'agamba nafuna enkaga. N'omukazi omukadde notatwalika wammwe. Oluusi nga gwe first born nga yenkana maama wo. Wabula. Kyogereko ekyo. Ola maama wagamba tuviire njogereko ne mukulu munnange. Toka mukazi wo. Naye mukama. Ogira ovaawo njogereko ne mukulu munnange ate n'onyiiga gwe omukazi. Era? Naye nga ekikuyinza tekiriimu. Tekiriimu. Maama wo mulenzi mwenkana kati oli ayogera na mukulu munne. Bannange. Naye ogamba omwana wange muyise bulungi ekirungi naawe oli muzadde. Abaana obalina. Naawe oli muzadde. Abaana obalina. Omwana wange muyise bulungi. Mwana wange mukuumidde emirembe waaki egyo. Olwo nno nazaalawo yakugamba. Owulira otya? Kiruma. Obirowoozaako nnyo. Ekyadoli ofumbiddwa. Olinayo muwalawo. Mubeera mwenna. Mubeera mwembi. Awezezze 18. Yes. Ne giba 17 nga omanyi abasajja amaddu. Ne 15 kasa obeere butandika. Kakati osomulekamu mu nju ng'olina gy'olaga gy'ogenda okusula. Oluusi olina emirimu oba muyina gye mwalaze emirimu gye gyakutambula oba ewammwe waliyo emikolo. Osobola okuleka omwana we mu nnyumba. Kakati w'otuukira okufuna obweraliikirivu ku mwana wo ku mulenzi wo. Oyaba musajja kikaaki. Obeera ku bunke oli mutuufu. N'ogamba omusajja ono. Obeera ku bunkenke. Kintu kikyamu kituufu. Teriyo kirungi kiri mu kufumbira omusajja akusinga gw'osinga bukulu ng'omukyala gwe mukulu. Kirabikira ddala bubi. Era obufumbo obwo muyina okusaba ennyo buba busobola obutabaawo. Ate kyemmanyi edda tebyalingayo. Mu myaka ejeddedda jjajja baffe sikiwambu. Era babayitanga bamukaddaanyirira. Bakaddaanyirira be baawasanga obwana bw'abandi. Ate bawasa obwana obuteesobola. Bwe bagenda okujooga. Era nako nga kanoonyaawo kyakulya na mpale empya. Kitegeera. Naye nga batakwagala. Bw'amala ofuna kyafuna? Bw'anyirira n'alaba banne abato ng'agenda. Kutegedde. Kale kankangume. Anyway, Haji, ekirungi bwe tumiitinga osiiba okiŋŋamba n'ekiteeka mu mutwe kati abange noonyeza mu 50. Nakugamba 40 n'ogaana. Otavaawo mwaga. Mu 5 and above 40 wagaana. Wato. Wangamba 40 bato. 50 and above. Anti omuntu owa 40 aba ali mu myaka gyabo bakenzo. Aba akyali. Kakati emyaka gy'oyo mwana mulenzi muto. Buli wakutunulira bw'ati ngalaba nga Dolini amuyiseemu. Aba Dolini ono. Kati olina ky'oyinza okukola n'akusaasanaga Dolini akikola lwa myaka. Manyi nti mwewujjampi n'agamba ekikazi kikulu kwesiriwaza. N'alowooza nti omujoga n'omujoga. Ekikazi kikulu kwesiriwaza kirabye ensi eno kimpumuliramu. Kutegedde. Nkiyize. Kati Haji waliwo kibadde kitambula awo ku social media olwo mwali yavaayo n'agamba mbu ye talina kyakola waka
tafumba tayoleza musajja talina kyakola mbu kusimbula nnyumba nedda kugwe gwakunyirira nakuwooma bw'aba asobodde asobola omufumbirayo katono maybe ngaji once in a while namukolayo kacaayi katono nnyo si byakwerega kubanga ye tabikola n'agamba ye okuva edda tabikola n'ewaabwe bamukuza tabikola kati tala lwaki abagenda mufumba tabikole mbu yakoppa maama we simanyi wabula naye n'agamba okuwooma kukola kati haji nendowoozako nengamba ekitegeeza okuwooma bakusanga ne mumabaala ebyo byeyesiga ne mumabaala abasajja babirekayo nadde eri mukyala we akola ebisingako awo bwe weesiga ekyo kyokka ero kati oyo aba mufumbo kikaaki mufumbo kikaaki abeera mu maka ge nga tamanyi nti amaka go toli abagamba nti nno omuntu olaba omuntu omukulu ng'oli wakaawo obyo weekwatiramu kiringa nga bwobanga ofumbiddwa Doreen twakubadde muyina maid ba olwasiibyewo lwa mukaaga Sande gendako mu kiyungu goba omufumbire emmere ali ku mmereyo neera nakyo n'okirekera omukozi mbu gyaba akibukolerawo musajjawo nga tolina na budde busobola gamba nti leero kubanga mwembi temubaawo Monday to Friday Saturday ne Sunday ekigaana okufumbira bbaawo ki kikyoba weesige kwegamba omusajja atandike kulaba mukozi oli nti ye mukazi mu byonna tamanyi na mukazi oba amanyi n'okufumba oba tamanyi bali manyi bwonkwana nenkugambirawo from the word God by the way haja onkwana naye nze kino nekino sikikola nosalawo ontwala bali manyi mba nkusikiriza kujja wange naye babigenda kukyuka ani abakkiriza ebyo waliwo ebintu wano mu mukwano nga mwekwana byokkiriza kibenga bwakyogedde ninga okimanyi tekigenda kukola nga muli mutima gamba kyekyalina okikyusa kubanga ebigambo by'okukwana yanjawulo ku bigambo by'omuntu gw'obeera naye bwe mubala okuba mwenna olina okukyusa olina okukyusa semujja soba okkiriza bukkiriza okkiriza naye ng'okimanyi tekigenda kukola kitegedde bulungi asajja bakulira mukyala takubiri kati omukyala we wabaye mukazi we awulira ng'ate tofunye abaamabina ffe tukyali bantu n'omusajja n'abuuza oli abadde atudde ngalabye ntya twetegeeza nga baye agamba mwe mutudde n'agatudde mugalenge mbula n'okugamba nti ndoze nabage negikufunire anti bunange ensingo yona nkaddiye otuuse ku bato nange nno nalinyira gwe wankutula abasajja batayagala genda nnyo out n'abakazi baabwe era omukazi ng'aye omuzeemu amaanyi wali abakazi abalungi totunulayo naye ng'owulira eriiso lyagala kukubuuka ayitawo nawe webuzabuza ng'atambula abasajja bwaba ne mukazi we abudde wonna abumalya maaso gaba mu simu bw'ati aleke kumagamaga omuvumira bwereere naye ng'omukazi oyo eyayogedde ekyo abakazi abamu bayomba either asobola okuba si mufumbo ng'aliima ate wabeera second wife nga bano ekirala asobola okubeera ng'alina gye bamupangiza gy'abeera nga waali aliyo omu nga n'omusajja mu wiiki ajjayo olunaku ki waliwo omusajja nga yakuteeka waakutadde naye nga mu wiiki ajja olunaku olwo nga ne bw'abazze abeeka tebamanya nti azzeeyo ate budde ki bw'ofumba osobola nomugamba nti ojja n'ebyokulya alabika ye bwe bulamu bwalowoolezaamu naye bw'anaazaala abaana ne bawerawo basatu ajja kukola emirimu ajja gituula maalimba kitegeeza okulabika obulungi n'okuwooma si bye bikuuma si bwe bufumbo ate nno bannakiyombo ate nno munnaaye be muyita bamalaaya be basinga okufaanana obulungi munange kyewuunyisa be basinga okufaanana obulungi kituufu olowooza singa bonna tebali mu bufumbo oli mutuufu be basinga okufaanana obulungi bwe beewaana buli kintu bakyewaana naye tebalina basajja aye nno n'ababanoonya tebabalaba teri abayigga babaleka babeere gye bali naye muntu alabye ate weewalanga nnyo abantu okukulabira ewantu nga gw'onyuma kutwala ku bbiiki mu madda buli omu n'akwata erirye omanyi abasajja banyumirwa nnyo ogenda ku bbiiki nga bamute
baba gwaleese olwaleero nga kawatokeeko naye nga tayatinza kusikinako nti tubeere ffenna agamba oyo yanyumira eyo ng'era waba ayina agagenda waliwo yagamba nti ekizibu ky'abafumbo kyebuva bwonooneka abantu bangi nnyo gye tugula gye bawasa kubanga obufumbo bwabwe bufa ennaku zino sibitegeera tugezaako nessi byangu so nkutegeera wakiri gwe kukola kyosobola gw'omukyala tolooza nti n'okwerabirira kyekigenda ekyokubiri abantu abali ku social media kuno nodala nga muli bafumbo abamu banoonya bufumbo bato mwawula abantu bye boogera abantu abamu bye boogera bikyamu kituufu social media eno eriko abantu bangi nnyo olumu balimba kituufu olumu ng'obulamu bwali mu kuyitamu gwe tojja busobola doli ni waliyo omuntu nga teri musajja asobola mukwana n'amusobola kuba naye nga mpisa oba standard nga lwaki kiraasi kituufu nga tosobola mukwana n'omusobola kyokka ng'ekyewuunyisa nga naye teyeesobola amazima gennyini ate osikutegedde nga naye yennyini oyo ate batya nga teyeesobola atya haji wentuukira okuteekako standard yo standard gyemba njagala munnange nga naye teyeesobola aba ola emmotoka mwatuula talina mmotoka kati oyo aba yeesobola naye talina etandikirwako gw'otegeeza talina mmotoka naye aba ola emmotoka nabagamba mbuze baitenza bajja mu butoyota situulamu mbalabye ennyo sitambulira makingi talinaamu ssente ne bamugamba ogendako out n'agenda ku Google okunoonya ebifo nobimanya nno tabimanyi abuuza mu lusungu akafo akaliko ennaku zino bakamuleetera n'asooka akapeeka omusajja gye bagenda na ku Google Map bagenda ku Google Map okafunaye kiteeza naye teyeesobola ate nawe tomusobola abantu batyonze bansobera munnange ate bulage gye bali n'omugamba mbu jangu n'omugamba jangu nagamba mbuze sirinya boda n'omuga kale gira mu yiyo nga naye tagirina kati watogina lwaki boda togirinnya kutegedde kyoga akati beba abantu waliyo gwe ndi mukugamba nti waliyo omuntu nga tomusobola nga naye teyeesobola nga ye bwe bulamu mwatambulira then waliwo oli nga yeesobola naye ng'era abasajja bamutya lwa kirasi era gyogedde ate abakazi abeesobola tebepanka really mune abakazi abeesobola batono nnyo abepanka era gy'ogendera abakazi bonna abeesobola balina obulenzi bwogaya olowooza lwaki ogenda okulanga mulenzi waagayika nga ye gwayagala era nga naye agamba nti ate bali ab'ebbeeyi sibasobola nga naye gwe nomulaba nga alina omuntu yokugamba naye ku sente z'ayina nagamba eno nanneeguya kutegedde kakati abakazi abeesobola bo tebepanka wabula ba walemereddwamu ateekamu naye omulenzi wawe yateekamu n'ateekamu ssente gomanyi nti omukazi asobola nga alina emmotoka ng'omulenzi talina kituufu ne batuuka nga baawukana namuga gwe genda nemmotoka kanninye bodo bantuuse ogitwale gye bali bwe batyo naye nze nakikolako siri kiddira oli yali agenda gitwala haji nayiga nali muwadde nze ndi mulaavu emmotoka naakagigula mpya kumbe emmotoka eyo bantemyako nti emmotoka baali bagenda bakikola batebera ebyokwanjula gye bali ngeri ku namba plate mpya gyali agenda okutwalayo ew'omukikazi bazina amazina nga mu maaso wano kuliko Juliet simero bera agenda kikola natya nga gyagenda omutomera nakuba essimu nenimba awo emergency mami mulwadde biki motoka nagireeta ekyekiro kuba yali yangamba alina gyagenda weekend eyo kati zebasifaayo ne bakubbirako kyonoona ayenda kwanjula waliwo yankubirako nangamba mukwano ekiri eno twetala oyo agenda kwanja ate emmotoka nawulidde maama nnyabo ko gwe eyange ate yali ekyali mpya wabuuze ogamba eno eyange nagamba ya
ndoza nga jasa yagala gitwalayo then amale agikuddise bwe batwe bakola wajjukira number plate bagibika definitely bagibika ate kate kyanyirira era naka akakolya abakazi njaga bakabuukemu twachompe muloka number plate otaddeko akapapula kirinyange gwe gireke ku namba yaayo bakikola nnyo natekako Doreen kumbe Doreen kateke ku ndabirwamu waggulu namba gireke yeyoleke bulungi so that nyini waayo wagirengera kama ndabasijja mu bondi tekuba namba wamba mbonaga mapangisayo ko tusimanya mkaka tezitya kuva ku kakaliya mugero malo omukolo ng'oli yagenze bazipangisa budde naye banna kuba mukazi namwe abakazi mwagala amasape juu ya mukazi wa yamuganga era kuwe muloka nesiyo kola omukolo guwome yamugamba babagamba olimba bade mayite babagamba ababagamba abaludde ne mukyalo just ku kyalo bategeere ntinale kange mu ekyalo kino ne mu masa otofayo nja kugulira ne kati tubatiise ne bajja ne babakanga bateeka awo ne bale mmotoka kumbe bagipangise bapangise naye ku social media muno muneyo baita oli mutuufu ekozesa social media tukozesa ensobi naddala ne mu bufumbo oli mutuufu temugenda na buli kintu weetegereze ne bakugamba biwulirize naye sunsula kwaliwo najuzi gwe bali bagamba nti kati bannange newankubadde omusajja wo tali ku social media nnyo naye gwe n'otulaga obuliri n'otulaga omusajja wateeka obusenya n'otulaga mu kino bannange gwe bagambye omusajja ayagala olage ekitanda ku social media naga abakazi mwe mulimba guno gwe mulembezi gwensoose okulaba ng'omuntu alaga ekisenge gyenze nali manyi kibayita ekisenge kiba private omuntu abeera mu buli we ng'ali ku live kituufu lwaki otula mu ddiiro ekisenge bakiyita olaba n'abagenyi tebagendayo ne bwoba obaagala tebagendayo kituufu naye gwe n'oteeka ku live najja nogamba bannaye no kantambula nasooka atambula ne wali bunnika kituufu ogamba naye ono obayaza omusajja nogamba naye kati ali kuki ate n'abasajja ndoza balina bangeri bwetyo kati mbandi eyo njendi nga nkola oli ku live oli mu kisenge kyaffe kyonna kyonna okyanjadde bwe kiti nange sikitegeera sibe abakkiriza abaganya okuyingira mu kisenge baganda be ne bayingira mu kisenge kyammwe omusajja n'akugamba nange bw'akyaza abantu be tobeerako na privacy ng'otuuse butasulawo ne kati bakuba n'obayingira atya mu kisenge ekyo nga muli bafumbo ne munange gye bali ababikola kyetaaga oli mu bulu nze abantu bessine yakola live ye ng'ali mu kisenge ki oyo abantu abalina abaana bato alibeerawo oba oli wekka that's okay bibye naye ekisenge kya bba oba ekisenge kya mukyalawo ne bwaba taliiwo kakozesa simu yonsi yonna kulabiriyo kituufu era waliwo n'abasajja benneewuunya n'olya nti yaleese omukazi mu buliri bwa mukazi mu nju y'omukyala mbuuza nti ngeyadde agenze muwabwe mu mbaga ne muleeta oba bakikola kati n'amuyingiza ku kitanda nane n'okufumbira omusajja atategeera obeera ogudde bannange kibi kubanga ekyo ekintu okikola oli olaba Doreen omukazi akunobako bunobi n'omala emyaka egi oba ena nga toteekanga mukazi wakaawo ng'otya banneyiba wankubadde wazimba naye enfuluma y'omukikomera nti nga tebalaba waleese ng'owulya jjukira omukazi aba yakola emikwano awo wonna wonna kituufu nga bajja mugamba bagamba wali naye abambega bangamba no bakuba abasimu nagamba ekinafuluma nani kati nga bamugamba wali tonnabulirayo wayingiddewo nagamba nakina naye wali omukwano gwange yanga nti mukazi yamutawaanya paka omukazi lwe yagenda n'afuna ennamba y'owaloole oyo atutte ebintu namugamba oba otuusizza oyo ng'okomawo mbuulira namu kati yitira bwe wati atooleete ebyono bweri bali bayingiza ebintu eri nga neno bayingiza ebyonazze bali babifulumya ne babiyingiza eri nagamba kati yita n'eryo yali alina gwapangisiza naye namugamba yagamba owaloole empa ku nnamba namugamba onkubirako ng'omaze okutuusa abo onkimireko oweri namugamba kati otuusewa kakati kati tambula bwoli kankuwa ennamba y'ono yennyini yabakubira ojje naye kati nno gosaaga n'abasajja si mmere wabulabo si mmere naye nammwe abakazi temuli mmere
wali tubayingiza mu nju. Wali omukazi anoba ewa ate nafumbirwa ku kyalo ogamba bamufunye ku Bede waliwo abantu abeekazi. Nafumbirwa ku kyalo ekyo kyennyini. Waliwo mbu eyatugambako ku mpewo mbu yanoba mukazi n'agenda mweyo geti mwennyini n'ayingira mu nnyumba eri endala. Baba ayagala na ddata oli yababbaawe gobeera omwendako. Ate gy'anobedde yabeera bbaawe. Ababbaawe ebbanga ddene nga go basumbuwa. Aye bannange Mukama Katonda. Gwe towulya omanyi abakazi amasimu ge bakubanga onootera okudda ne banyumya n'abasajja baabwe. Nagamba munnange nno kankwerekeze bwe budde kinaatera okudda. Nga mu nju nno mwabyogere. Abakazi muvuma abasajja mutuyita amannya. Bani Abakazi we bagamba abasajja wale omusajja yangamba abakazi mwe mutuvuma. Mutuyita amannya kati bongambye bwe kinaatera okudda kinaatera okudda. Ate maama era sawa ze zino. N'agamba sijja mukubira yamanyi obajja kati newo tajja kwenda kati no na yogule mne kali swa bunyine neekuumira kati gamba kwekuumira ngenda kusula ne Kale bigambo byomogera ku masimu nebimbo zaako n'okutegeera kwa mbifumiza ngabo baya badategeeza ki bala kiri kalo yangambako naye bantu bakazi be mu nsesa odetinga musajja mufumbo. Sajja n'agamba mbu oli busy okebera masimu ye bwe mu meeting mbolawo oba akukiitingako. Kwali kumusajja mufumbo. Omusajja omufumbo gw'oliko otomanyi oba ina abalala gw'oli eno mwekuumidde. So mwekuumye. Nga lwaki mwekuumye omusajja omufumbo nga siri sure nti oba yeka. Olina omuntu asooka okukwana. Ebiseera ebisinga. Abasajja abafumbo abali serious. Bakukwana. Ewaka ewabayo bitatambula bulungi. Okay. Yoba fulu kiraka. Okay. Oba okubiyewe okubawe ekiraka nakunyonyola era nakubuya bulungi nagadde oli ndi mufumbo. ABCD nakubulyako ebisaamusaamu. Nakubulya na lwaki akukwanye. Njagala obeere girlfriend wange. Mponye emitawaana mwende. Funa okwagala eno gye nnaaba naawe. Nakuwa n'ensonga. Ya wamma olwakabeera bubi naye nga anoonya okwagalibwa ate nga awulya tayagala yawukane na maama w'abaana be. Kati nga ayagala omubeerera mu mbeera eyo. Okay. Kati ekyo kikulema nakyo ggumira. Okay, kati ate olaba doli ne mpozi nga ndabirira. Abakulabira kati ekyo bw'okifunanga onyweranga bulungi kubanga oba otegedde n'obunafu bw'oli ali ewaka. Kyokola gwe emirembe ate giyisa omusajja abadde asuubira. Ne wajja lumu na lumu gwe muwe emirembe. Bw'emira ate tomubuuza nti lwaki waluddewo okujja. Ate watakubakuba masimu muleke. Ate watumuleta omukubira manya ali waka. Ale bino emisala sana like ne batakwadde message muleka akola ebibye. Tomubeerako nnyo. Jeje emirembe sijawulira. Tomanyi nti ate abakazi okwagala okungi kukubuza emirembe gw'omusajja. Wali omuntu akwagala n'akubuza emirembe. Bannake. Akajanja. Anti mbadagala manyi oli bulungi walidde. Webise. Olidde meto lwalalusa. Wagenzeke manju. Nogamba Katonda wange. Gwe nesiite zikuluma nti oli mugayavo so obuteetagako katimba kansi. Kajagala kubaja wanabyeko. Awo nedda awo. Kiba kisusse. Bajagala kati no yebeerako ewange. Nga nyina okujikiza ogendako mu bathroom oyinza okwerabira ofuka. Nganyode nnyo amazzi. Oyina omuntu okubanga omuwaamu obudde. Kiringanga obanga oyina omusajja weefuulemuko bize. Naye omukazi nga buli omukubira abeera ku mpimpi. Weeraliikirira. Dolini mbadde njakulaba oliwa nange mbadde nno ndi wano mu Lubaga. Naye oba oli mu Lubaga mulage nti oli bize. Oli bize. Si tulwa kunoonya. Kalubamu mulage mugaza tondabe enkya. Tegera weekend. Naye okwanga buli kaseera oli avairemu. Ate wowe oyagala kasente olusuku. Bonna abasajja bakkoowa. Olimba. Jjukira abasajja zino esaasi za lwagguloggulomu. Saawa zo. Kati esaa zino essimu z'abasajja zivaayo abenzi. Ne batandika okuba okunoonya no. Ate tamala gakuba. Ayeena mu phone book. Atambuza bw'ati n'agamba asooka kubala ssente z'alina musono n'agamba no leero nnyinamu 10 bwe mbalako.
kati ewali Dolini n'ayitawo n'agamba ako keppanka lumu yeetaano kajja kuyomberayo ate n'ensiibula yaako si ya ssente ntono kati byo n'agwirawo kati n'anoonya ewali ono wa ruumu ne weeba ya ruumu ne weeba ya plywood naga ate ne b'omuwa esatu si wabi tayomba kakati awo n'amanya budget mitwalo nga 6 alo Jennifer kati azajja bakuba essimu olweggulo okusinziira ensawo ye ezitoweetya ako kayize bwakunoonya olweggulo nga kati ono ye si wabi ono si wabi agamba Dolini ono waakakadde ono si leero ne mukako eno mu 2 kako mu 2 nga lwaki 2 noonya yani tekisooka onsiibuza 5 ngenda ddiba kumpi ensawo za sementi 2 oba olabamu ensawo za sementi 2 ng'ojja n'akamotoka ewaka Haji osaaga nkyadiba okyadiba omanyi nti omuntu gy'okoma ssente nnyingi omuntu awulyanga n'ebintu ebitamugendedde bulungi awulyanga ebitajja mu ssente ezo nende Haji kati gwambe kati ndi wakubira ono omusajja omufumbo alina okumpa ssente ezo nnyingi kale ate ano osobola okugawa omuntu naye nga si kya buli buli bwandaba ati bwagenda ng'akendeeza ogenda okuba nga mutuuse mu mitwalo 10 alina okumanya standard yo agamba ono ye bambi zo ssente nnyingi obiganye abasajja bagenda kukulema tolina kufuna musajja mutuufu bannakati kakkanamu naye 10 olyaniriza 10 nedda Haji Dolini omanyi nti nno emmoroka eyo drone ya bukadde 7 manyi nti ereeta 10 ew'omugagga ng'ekola ku Masaka kati omusajja 7 ukola emitwalo 10 gw'oli mu ginyooma ng'eyinza n'oggwa ekigo n'etadda Bajage n'alagamba ono kamuveeko lingi nne bizigo byo 2 ye bannange omuntu ng'alabye n'ezo ssente nnyingi munyooma nnyo twala 3 nagyo mingi kale 2 omuntu agamba ki Dolini kino 2 n'akola bajeti yange nja kukola bajeti yange mmanye bwe mba naye lwaki mba mutwala mu loogi lwaki mpoza ate kati option eba yamuleeta wange nange bintu byokuleeta abasajja ewaka naye waliwo mukwanyi yaŋŋamba nti zonna ye azimukwasa awo n'emitwalo gyaga bwakwana Dolini ng'azimukwasa ng'amugamba kati okojja kumpaako emitwalo egi 2 gy'amafuta aganzizaayo ewaka ebisigadde gw'ofulumya naye naawe kwoli kakati mbokolo Dolini takkiriza genda mu mabaala tagenda mu hoteri za bbeeyi amugamba wagamba ewakayo ate wangeze walungi wali safe zonna oba yagala zikutula sigaza 28 kwani nkutegedde oma olwo yanyumiza kunagamba wamunangeze n'omusajja kosi yali mufumbo naye munangeze buli sente zalina azinkwasa kati tomanyi bwe ziba ziri mu nsawo yange buli kifo ekyebbeeyi okindagirira nemulya ate ng'olina naawe oyagala ssente ekyakola mugazino zennyina leero ze tulinawo mbona mugano gama mpolaayo mpolako ezo ssente polako ez'amafuta n'amuwaako ekyegi kale n'amugaa kati go pulaninga tulagawa abasajja bayaaye kati ng'otandika kugamba mpulira yo saagala kutambula nyinamu n'otulo sente zonna ozaagala ogamba tugende bugenzi waka tukyame wali nguleko emmere tupakingire 2 era gafikka naye omanyi bwe tunagenda ne tulengere mu bifo ebyo ate nkugulireko nange neegulireko tufune negeso n'asula mpunzika nnyine 7 nange mbasikkiriza sente ziba zigize naye muli bayaaye kali nonze nali manyi nti ngoga musajja ng'amwagala n'akuwa waleti ye nakumunaiza waleti mugezi